Buterevu SparkKuMakya kyali akadde kano kenyini tukyali wano ngera twogera ku mbozi egenda maaso mu ggwanga wabula akadde ffenna ke tumanyi oba ekiseera kye tulimu nga bannayuganda tuli mu biseera bya kulonda era nga abakulembeze baffe ab'enjawulo abeesimbyewo bali 8 ng'era bali mu kutalaaga Uganda yonna yonna okuba nga banoonya obululu. President Museveni agenda kubeera mu bitundu bya Oya Pakwach gy'agenda okuba nga anoonya obululu bwe. Kigambibwa nti abadde mu rest nga awumuddemu katono era nga yeetegekera independence egenda okubeerawo ku Thursday era nga tujja kuba tugikutuusaako obuterevu. Omukulu Bobi Wine ye agenda kubeera mu bitundu by'Emityana era nga nategeddeko nti nno ttiimu zaffe munayi zaatuuse edda ku ground zijja kuba zituwa ebigenda mu maaso mu Kasanda. Mu Kasanda gy'agenda okubeera oluvannyuma yeyongereyo agende mu Bende. Kasanda eri ewali Golodi. Buterevu. Kasanda munnaffe kasiba nte gy'ava. Wamu kweyo kasiba nte gy'ava kuba Kasanda Mityana ebyo byonna. Manyi Kasanda bagijja ku Mubende. Kati ne bakola Kasanda Mityana ne Mubende ziriraanaganye. Buterevu. Kasiba nte abeera ngaali ewaka tumusuubira okuba nga ayuugumya. Buterevu. Ye gye yasookera Electoral Commission nayagadde engeri gy'ekikozeemu yamekinze sure nti n'abakulembeze bano abeesimbyewo kuba president tebabeera mu bifo byebimu. Munyagwa era babikkiriziganyako kubanga buli omu abeera awaayo eri akakiiko ebyokola n'alaga roadmap timetable bwe n'atambula kati ne bafuuka okulaba nti tebakolidinga ate era kyabuvunaanyizibwa kya buntu bulamu obutagenda mu nno gyakubye bali kubanga yeetaaga abawagizi naye yeetaaga abawagizi olina abawagizi naye alina ojja kubeera confused oba ojja kubeera deceived ate n'abantu tulina obbawuliriza oba okitegeera ajje awe manifesto ye n'omulala ajje so ojja kulaba abantu abangi naye ng'abadde ku lwaleero oli bakuguumanza ogambe nti n'obuwagizi akalulu kagenda okujja boxing olinamu 8 ye munnaffe Mubaraka Munyagwa ye agenda Namayingo kati ono engeri gy'avudde mu East kati ate ye yazzeeyo oba okitegeera ani president Nup Robert Kyagulanyi ye yavuddeyo Busoga yagimaze kati ali mu Buganda naye ate omukulu President Museveni yakyali ngulu oba okitegeera kati ye bw'anaage gyali anti zisimanyi nnyo kubanga tetubeerayo eyo mugundi. Okay, tuddeyo ku mulamwa gwaffe twebuuza ebikolebwa abakulembeze bikwataganya n'ebyo abantu bye beetaagira ddala kubanga oyinza okumala ebisaanya nga 3 gy'emyaka 15 oba nomala emyaka 5 mu parliament oba mu council mu lukiiko lwa municipality mu lukiiko lwa local government naye ng'abantu tebakufiirinze lwaki nga ku lulwo bamaliza nakuba obadde olobinga nnyo ofunidde abaana scholarships okugenda okusoma ebweru naye ng'ekitundu kyo si kyekyetaaga ekikulu ng'olese emifulejje abantu bo tebalina amazzi baganywa n'ente naye nga gogamba nti nze nina abaana bangi abagenza okusomera e Bulaaya benkoledde ku mpapula zaabwe benyambyeko oba n'abalina kampuni ezitwala abantu ebweru ng'oli bamumanyi mukulembeze MP kansala oba ssentebe nga bamanyi nti eyo kampuni etwala abantu abweru yiye naye ne weebuuza bw'abanga asobodde okukola kampuni bwetyo n'okuba nga afuna ssente nnyingi mu bagenda ebweru lwaki tasobola kuzimbira luzzi bantu kubanga waliwo empeereza ezigasiza awamu abantu gamba ng'oluzzi obeera n'amasomero mu kitundu naye nga olindira gavumenti ejje ezimba ekibiina naye ng'osobola okuzimba classroom block emu ku ssente z'ofuna omusaala tolina ssente z'ofiirwa nnyo okuzimba classroom block emu so kikulu nnyo okumanya abakulembeze baffe bwe bakola byebyo abantu baffe bwe beetaaga ogenda kubanga ku ssimu zaffe za Spark TV so okubanga tuwuliziganya. Kefas omuntu yenna nga tanneesimbawo kiba kyavunaanyizibwa nnyo ne weesimbawo ku kifo ky'okuliddeko kulwaki kubanga ebifo oba obitegeera ebizibu ebiruma abantu oba obitegeera bw'oba nga ekifo kyo abantu abasinga muyina wells zino oluzzi olw'edda naye ng'ate ebifo ebirala bw'otambulako ez'enkoma ezo zaalingako ebiti oba zetuyita enkoma n'ojja n'ofukamirako n'obbikayo akasepiki oba akataasa konoosenesa noosena ate ng'olina okusena nga weegendereza galeme kusiikuuka awo kitegeera Kefasi ekintu ekyangu ennyo kwe kuzimba nayikondo kyangu kituufu kakadde kamu kitundu oba ogimaze naye ng'ate abantu abafuna akakadde akamu ekitundu okuva ddala ku LC3 kansala ssente zo bazifuna
atawe kugambira nti omukulembeze omuntu yenna singa bannayuganda twetereza ne tupima abantu bano ne tutegeera ono omukulembeze ayina obusobozi ate ne tutamutumayo nti agende agaggawalireeyo yezimbireeyo oba okitegeera yensonga lwaki tufuna akasajja ku mutima bw'akomawo ku kyalo nga mirrors ziri waggulu oba okitegeera buli muntu gy'agenze asobola okugaggawalirayo era bwemugaana n'okwavuwalirayo musobola okusindika omuntu nga talina bwali kati gweyagala MP gwasindika ng'asula mu kiyu kimu oba ng'asula mu muzigo asula ennyumba ya bisenge bibiri mu myaka 5 era omusange ng'alimu eyo ennyumba nzoyo nsobola omwesiga bw'aba ng'abadde alina ssente entono naye ate nga ayambako abantu aziika tulina omukubi waffe ali ku simu ali ku simu SparkKuMakya hello muganda waffe Kaggwa ali mu field yatuuse dda yali eri mu field ewali abasimbyewo ajasobola okubeera ng'asinziira okuba ng'atuwa ebisingawo Kaggwa Spark Kwoli Kaggwa embeera eri etyeyo gy'oli kati essaawa zino twolekera bitundu by'e Kasanda Robert Kyagulanyi gy'agenda okuba olukuŋŋaana lwe olusooka mu disitulikiti y'e Mityana enkuŋŋaana 2 ng'olumu yalukubye Busunju ate olulala n'alukuba ku kisaawe e Busuubizi wabula yabadde ateeseteese okuba olukuŋŋaana luno ku kisaawe ky'essaza naye poliisi n'emugaana bwetyo n'emutwala e Busuubizi mu ttamu era gye yakubye olukuŋŋaana lwe olwokubiri omwabadde Namungi w'omuntu era RDC yabadde ayogeddeko nga bwe batagenda kukkiriza Kyagulanyi kugenda n'abawagizi be okuva ebweru wa Mityana nti olw'okuba abawagizi baalina Emityana bamala naye twalabye era nga diversions zaabaddewo ne bamuyisa mu makubo ag'ebyalo emmotoka zaaseeredde okusinziira ku message ya Kyagulanyi bwe yabadde ayogerako n'abantu beeno yagambye byagenda okwogera zezo ensonga eziruma abantu ba Buganda nti era abo abana ka technical problem akazeemu naye nga bwe mbalaba bali mu kutambula lugendo okugenda ate omukulu Bobi Wine gyagenda okubira campaign ze era nga bwatunyonyodde olunaku olw'ejjo omwami Bobi Wine yabadde awo Emityana nawuliddeko nti no bafunyemu obuzibu onkuba yasoose nebakeereya era bwe yatuuse ku ground we babadde bategese yatuuseewo ssaawa 11 oba okitegeera olw'ensonga ez'enjawulo obadde okyatunyonyola nga tayise mu nguudo embi nga emmotoka ziseera n'okuseerera omwana n'omuyisa mukaseerezi katusuubire ebyabaddewo olunaku olw'ejjo ate olunaku olwaliro tebigenda baawo yajagala kusomako ku ndowooza z'abantu wano ono agambye nti bino si bya manifesto bino byakwejjako dictator oyesebufu Moses ono agamba manifesto tuzagaza ki emu eya Kyagulanyi emala ono agamba nti omukyalina wa Bobby ate abala baliwa our manifesto is to remove Museveni. We don't need another one. Abo katsoke tulabe omukulu kyatugamba ali ku lugendo okugenda ate ekasande wa campaign za Bobi Wine. Government ekimala olw'okuba bajjajjaabwe bakola kyamaanyi nabo babe batyo babakoppeko ekyo ebirala bingi nnyo bye yayogeddeko ng'era bitambulira mu manifesto gye yatongoza nga yayitibwa a New Uganda Now ng'era tukyali mu ssaawa zino bwe tugenda Kasanda tujja kuvaayo tweyongere emubende nayo gyagenda okuba enkuŋŋaana Kasanda eno essaawa zino we tuli mu kiguudo kya ttaka tetunnakola naye nga tusuubira oba tulaba enguudo ennungi eyo mu maaso gye tunaalaga ekirungi enkuba leero teyatonnye tutambula bulungi olw'akafuufu ko tujja kukagumira n'ebinnya bye tukubamu ng'essaawa zino tweyolekera Kasanda gyagenda okuba olukuŋŋaana lw'olusooka byonna tujja kuba tubikutegeeza gwe omulabi waffe tujja kuba tubikutuusaako kuba kye tweyama okukolera buli lunaku beera naffe ku Spark TV pulogulaamu zaayo zonna tugenda kuba tubikuwa byonna ebyo ebibadde gy'otabadde naye essaawa zino kankuzeeyo kuba nange mu studio Kefas Mayama ne Miruka Irene bakutwale mu bitundu ebirala n'ebyo emboozi endala kozifuna essaawa eno katugira tukwerekereza tutuuke ewagenda okubeera kampeyini ya munnanu Robert Kyagulanyi Ssentamu Miruka
Yanza tweyanzege tubagaliza olugendo olulungi katusuubire enkuba tebatataganye era katusuubire nti poliisi oba n'abakumba ddembe tebaba diverting mutuukire mu budde kubanga olunaku olw'ejjo mbadde kasita nomination zitandika akakiiko k'ebikolwa ne kafuwa effirimbi buli omu batandike teri n'omuntu n'omu kebeere nga yali mu bukulembeze bw'eggwanga kabeere kakiiko k'ebikolwa kabe poliisi erina buyinza kugaana muntu kukuba lukuŋŋaana gy'aba yateeseteese kugaana muntu kuyita waba yagadde kuyita wabula abantu abamu bwetumiikiriza bateekamu kabampaane evola olumu waliwo ebintu ebikolebwa nga oluzuba mu gavumenti mulimu ate gavumenti endala eyagala okusuula gavumenti eriko teriyo teeka teriyo kawaayiro teriyo nnyingo ewa muntu buyinza kebeere poliisi okugaana omuntu okuba olukuŋŋaana gy'aba yalaze naddala nga akakiiko k'ebyokulonda kamaze ddo mukola ki awo ngenda okubuuliza lwaki electoral commission ku luno campaigns yagambye zirina kuggwa saa 10 kuliza alizigwa mmeka lulimu wali okawenja n'okawenja n'ekiro kyali kikyamu kubanga n'okulonda kuli by the way for information kulonda kuliko tugenda olonda by saa 10 baba balina okuggalawo police station batandika okubala kuba take for instance oli ku police station eriko A to B B to C simanya M to N T to S paka ku Z nga kuliko abalonzi bo bagatamu balinga 12 kati munabumala dyobo okububala ate mu butwale katikefasi gwomudivertinga ssaawa zino n'omudivertinga nayita mukuba ezise makuba agaseerera emmotoka ne zivaako emipiira ne badda mu eyo sikafu naawe omusuubira okutuuka ssaawa 10 wali eri already olunaku ayagala akubemu campaign mu bifo bibiri abeere kasanda abeere n'emitiyana nkugambye kikyamu poliisi kyekola n'abadivertinga kiyinza n'okuba si poliisi kubanga enaku tulaba abantu nga bali mu byambalo naye nga kyayambadde si kyali kakati bonna abadivertinga oba abawugula entambula z'abeesimbyewo bonna abaziyiza abantu okukuba enkuŋŋaana mu bitundu bye baba baalambika kubanga baba baategeeza dda in advance poliisi nemanya akakiiko k'ebikolwa bwe kaba kaabasimbula ne kafuwa effirimbi atandika onoonya akalulu teri alina buyinza kubagaana naye lwakuba nti nga bekugambye abantu abamu babikola mu ngeri y'abampaane abalala bakola mu ngeri ya kifiiriza n'abalala mu ngeri yatubalabisi kuba musobola okubanga mu gavumenti mulimu abaagala okugirabisa ate nakirabyeko omukyala eyabadde Masaka nga alina mu yunifoomu ya poliisi nga alina ne sayidi gy'alaga neŋŋamba nedda kino kyakoze kikyamu kubanga omuntu yenna asavinga mu gavumenti naddala lemise oli wa UPDF oba oli wa poliisi gw'oli wa ggwanga ajja omukulembeze gw'ogenda naye osavinga abantu oba okitegeera toliiko kibiina oba okitegeera naye wetutuuse wano abamu ate bavuddeyo ne balaga ebibiina ate ndaba ebigendo baviiramu obuzibu eyo kubanga abaana bano bali anyway eyo tuveeyo tuddeyo ku mulamwa abakulembeze be twalonda bye bakola bye tusinga okwetaaga yes tufune endowooza essimu mbadde kyasoma ku comments z'abantu wano nga buli omu alina endowooza ezijano naye tulina okukitegeera nti byonna bye tukola tubikole ku lw'obulungi bwa Uganda n'ensi yaffe kubanga nti akulwa Katonda n'ensi yaffe kubanga okimanyi nti eggwanga Uganda terigenda vaawo nga January 12 eggwanga Uganda likyaliwo lizze libaawo era lyakubeerawo katiogeddirekawo kati gwe bw'oba olina byokola mu ggwanga birina okuba nga bikuuma emirembe nga bipromotinga emirembe mu ggwanga lyaffe Uganda nyongera obajjukiza by the way tunaatera osimbula naye tetwetaaga kuleka muntu n'omu butereevu Spark TV erina kyereeta ekipya kyemulina okukola kwekuumira ku TV yaffe oleme kusuwa oleme kusigalira olwegamba nti ate saategeera ate saamanya ate babimpisaako gwelindirira akabasi tekakuyitakaako nga bw'okalaba weekuumire ku mutimbagano gwaffe weekuumire ku sipaaka weekuumire ku buli kimu ekya sipaaka kuba bwe kakuyitako tuyinza okukuleka okalabye kabasi ka pinki ako mulindirire abantu babuulira abantu batemyako tubabagulizaako tubategeezezzaako ng'obudde bukyali gamba munno agambe munne nti Spark erina ekipya kyegenda okujjula munno wa munne agambe munne wa munne ne munne wa munne agambe munne wa munne ne munne wa munne agambe wa munne wa munne ti Spark naatera okujjula ffe tubagambye nze jjajja wange namugambye dda nagambye ekizibu ewange agambe mwannyina agambe maama agambe ne baliraana bakojjaawa nze namugambye jjajjoidi kyojja okola taaku Spark remote ojenga nayo ku lubimbi nange namugambye nti nno weekalirize otule kitebe engeri enjala kyetula mu lubuto nga tojja maaso kokuki ku Spark TV kuba kyena atera osumulula yetaaga kisubwa buterevu onagambye atya tumaifero Ugandans
As we look towards 2026, let's rally behind a visionary leader, General Muntu, who has demonstrated dedication, integrity, and passion for our nation's progress. Let's work together to build a brighter future for Uganda. General Muntu, Alliance Party. Alliance for National Transformation. Okay. A new Uganda will not have such evil things. Ebyaddala mukulu Museveni takyasana kukola manifesto kubanga byonna byatusuubiza yabisuubiza dda mu myaka ane mabega naye byamulema. N'olw'ensonga eyo Bobi Wine, for New Uganda, it is now to call promises ezitatuukirira. We have had promises for years. Yedoni Ande. Okay. We have had promises for years, but now we need an era or a real change. Time for a new Uganda. Bamuyita batya Maclean Muhaire badde manyimirika. Maclean Muhaire agambye buli omu akole kyayagala. Ffe twagala omukulembeze n'asobola Uganda ya leero kubanga Uganda tekyali Uganda. Abakulembeze abasinga just kukwata abantu mu face awo bamala ne bayitawo. Nze saagala mpulire ekigambo kyonna kyensuubira nga mmaze kulonda anaafuga eggwanga lino. Ani oyo? Bamuyita Maclean Muhaire. Maclean Muhaire. Nage 2026 londa Kyagulanyi Ssentamu Robert ne Umbrella osirike ebirala twagala tetwagala mmanya. Okay. Ono nno alabikanga ye twesije Bowazi tali mu ggwanga Uganda. Twesije Bowazi. Twagala kubebaza okubanga mwenna mubadde mulondola era mukyalondola. Agamba ati Kisome. Kisome. SparkKuMakya twagala okuwulira eddowooza yo tugamba nti no otegedde manifesto z'abakulembeze bano naye ate biki ebibaziyiza okubanga batuukiriza manifesto zino nga waakusuubiza olowooza kiki ekimulemesa? Kefasi ndowooza ekibalemesa oluusi baba tebalina busobozi. Wabeerawo ekintu kyolaba nti naawe okisobola naye ate nga tolina busobozi okeera ku makya n'ogamba mu manifesto yo ngenda funira abaana bano bursaries. Nga naawe omanyi oyina emikwano egisobola okuwa bursaries naye ate bw'otuukayo mu eri entebe n'ebintu ne bikyukamu reality kicks in. Ate ebimu byeyolekera na wano mu campaigns mu kaluka 2021 waliwo mu kuba presidential candidate sijja mwogera naye kamukwandikire wano eri ono oyo omutegedde. Bambi campaign yate zamugendera bulungi. Okay. Ate nga yalina obusobozi, yalina amaanyi, yalina obuwagizi mu institutions ezenjawulo eze government. Naye kuba freezing account size. Okay. Kati okiraba nti yajja ng'ale enthusiastic ng'asuubiza ng'alina obusobozi obusuubiza ebintu ebituukiriza. Naye abakulu kye baakola ne bakwata accounts ne bazifreezinga. Obugabirizi bwonna kubanga tukkirize tugaane. Sente zonna teziva wano. Byetagisa ssente ebintu ebyokukola. Kati eriyo bannaffe mu diaspora abalina ssente nga beeteefuteefu okuwagira enteekateeka enkyukakyuka naye baakwata ssente ze akaunti zonna bazifreezinga era olaba campaign ze zonna zaali lukuwa omubambi naye nga ate yalina obusobozi. Mulaba ennaku zino ali mu ttambula agenda mu butale agenda buli wamu yavuddeyo n'atugamba nti n'emitwalo 5,000 n'olukumi lusobola okukyusa Uganda ne tulaba Uganda empya naye kye nasinze okwagala yagambye kino tukikola si lwaffe wabula tukikola ku lw'abaana abagenda okujja the next generation. Oba okitegeera nti singa generation ejja tugiteekerateekera ate tujja kubeera basanyufu yonna gye tunaabeera. Oba okitegeera nti gweoyinza okwerowoozaako ng'omuntu n'agamba nti obuzibu bwe tulina nti tulese abantu bano abalala abantu bakazanyirizi okujja ne batuula mu bitebe naye nga gwalina ssente oli eyo oli musanyufu oli mu bibyo. Ono era nga bw'ogambye nti oyinza okuba olina ssente naye nga teweefiirayo ng'oli ku bibyo tolonda na kulonda ku lunaku lw'okulonda ogenda out n'abaana bo baweebake. Abantu abo mu bikomera boolaba abasinga tebavaayo kulonda olimba. Kati waliwo ono kikomera kyasula ono abamu mu bikomera abasinga si abamu. Kati gwe tunula ekikomera Philip Mwasula bw'olaba abantu ababiro bayinza ovaayo basimbe layini omusana gubooke ng'ali mu layini ati esinyo naye ate kibakakatako kubanga bwe batalonda tugenda basalirawo. N'ekirala bwe batalonda ebinyiga ffenna nabo bibanyiga kubanga ajja kulowooza nti ajja kugula emmotoka n'emmotoka gyagula ng'enguudo mwayita mulimu binnya tava mu garagi tava mu garagi agende mu ddwaliro bagaane omukolako. Kati ono ekyakisirwa agambye ensonga erikwana ategesa akalulu era asobola okuwaayo obuyinza. Akoze ki? Ensonga enkulu erikwana ategesa akalulu era asobola okuwaayo obuyinza. Ani akategeka? Electoral Commission yekategese. Yalina gwagamba nti yakategese. Ono agambye protecting whose gain is for sure. Gains of the oppressors and oppressed batumanyidde kale. Only protestive vote will solve the whole.
the youngest candidate who reflects amanya gaabwe togasoma bagenda tugamba nti Robert Askaleni no Asalakseni jogere olulimi Robert Asalakseni nande nange ndirexe nasagala olulimi lw'Dduluma ono Deus Mutoni agamba the youngest candidate who reflects our future is Kyagulanyi Ssentamu. 7 is expired. Our manifesto is to remove 7. We don't need another. Agamba nti manifesto ya 7 eyokukuuma bitu akatuukako etulaga essuubi mu maaso gye tulaga oyo mwagadde nnyo protecting the gains kefasa akadde kaffe katuweddeko nga tumaliriza entanda y'olunaku Sinai Court yagamba nti teri alinywa kutuzzi twa bbule nga tamaze kulembeka okutegeeza kwakyo kimanyi Kamilioni yakyogera yayogera teri alinywa kutuzzi twa bbule nga tamaze kulembeka ngategeeza ki nti teri asobola kubeera nga afuna byayagala kubanga amazzi kyekimu ku bintu ebyetaagisa mu bulamu obwa bulijjo kati by'osinga okwetaaga mu bulamu togenda kubifuna okujjako ng'olina wooteegedde okubifuna bw'omanya nti nno emikisa gy'oyagala oba emirimu gy'oyagala giri mu downtown go and look for such kind of job genda onoonye omudaala mu downtown bw'omanya nti bwe wasoma abasinga okubitegeera bali katwe genda gy'oba onoonyeza akatale oba